Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Mary Nabunya ategeezezza ng'embeera mu kitundu weenyamiza olw'abatuuze engeri gye banyigirizibwamu agambibwa okugula ettaka. Nkuba omulanga eri abakulu abali waggulu abatusingako ng'ettaka lino lizzeeko obutali bumativu ngaffe abakulembeze, kubanga agamba nti nannyini ttaka amazeeko ab'ekitundu emirembe, ate nga ab'ekitundu bano bamazeeko emyaka 10 n'okumusinga nga ye yakagula ettaka emyaka 10. Bagamba ebibanja bino babimazeeko emyaka miyitirivu era bazaaliddwa nga kuliko n'amalalo g'abajjajjaabwe. Bakulu baffe bazaalibwa, abamu bazaalibwa mu 1940, abamu 42, abamu 45, okutuusa nange ayogera nzaalibwa mu 1952. Tukuze ne taata waffe ku kibanja kino era kwatulese n'afa. Naye kati tufunye omwami atandise okutukola ki, okutuyuuya. Muzeeyi nga tannamala na weeks 2 mu ttaka oba ekiraba ne batandikirawo tutawaanya. Tugana naye gwe kata abadde wano wajjeewo obuvunaanyizibwa ng'eyo famire engimanyi nnene ne balonda ggwe. Babadde bali awo ne zireeta abakozi b'omugagga Pauline Kyerere eyaguze era bano katono bamugajambule nga gye biggweredde nga babawambyeko ebintu byabwe babadde bakozesa okusimba ebikondo ku bibanja. Bagamba nti tebasobola kuva ku bibanja byabwe nga tebabasasudde ssente nga basaba bekikwatako okubayamba. Ye Pauline Kyerere gwe balumiriza ku lukomo lw'essimu ategeezezza bw'ati. Abatuuze mbamanyi ate sibagobangako n'olunaku n'olumu sibagobangako. Omusango guli mu kooti ate omulala guli mu President's Office, Land Office. Be bantwalayo nze kati kyenkola nsiba ttaka lyange kubanga nina ekyapa naye sinagoba mutuuze. Senga ebyo byonna enteeseganya ebeerawo, tuli wiringi okubeera nga tuwa n'obusuulu. Era enteeseganya eziddirira nga tumulabye. Ategeezezza bw'ati. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino Crowd TV.